Ti Solomon Kampala ye muvubuka akuze nga wakabi kuba kiriza gaana Solomon Kampala waaki wakabi so kati bagezaako okulaba nga bakola kiba munafuya bo balowooza nti okukwata Solomon n'omugoba ku ssomero obeera omunafuya ne weerabira nti ate era omwongera maanyi kuba Solomon star abantu baliyo bagobebwa mu masomero tewali amanya awo ali mu kulwana naye nawe nga omanyi nti Kyagulanyi abasajja ayina enkwata gy'abakwata kati nabo bagezaako mufunza naye nga emabegako awo baavayo ne batugamba bw'osanga omwana ng'ayina eddagala lwaki omugoba olw'okuba eddagala nga mwalitongoza mmwe mwennyini eddagala. Omwana awandiise n'agamba nti I didn't know all this time that Ukraine is in North Africa until I met this border guy. Abaye ba border balina information. Nze mbatidde n'ateeka akafaananyi wansi nga stage ya border bakuba olwali awo era kitegeeze naye era ba border basinga okutegeera ensonga za Ukraine zino okutwalira awamu naye olunaku olwaleero naye hano wa border wange omegula adda atansa ekibuuzi n'angamba naye gwe kiri Ukraine okimanyi ng'oyinza alina information yenna asingira ddala okuba ow'amaanyi okwatagana ku Ukraine. Weewaawo ku kamera ntandise ne Davis Alukira Bashiija Muhumuza Kakwenza yali ku kamera olunaku olwaleero omusajja avira ddala mu nsozi z'Ekabaale olunaku olwaleero yakikwasaganyizza agambye nti ku mulundi guno kankwasaganya ku Sebuki truck ensonga zambule bulungi olabika nti ebintu byonna bitambula bulungi nnyo ddala wakwako okunywa tamana tukolako naye we tunaaviira wano n'omugenyi waffe bajja batekedde bulungi olunaku olwaleero lwa mukaaga mu Uganda ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokubiri kitegeeza nti omwezi ogwokubiri tugutambuza mpolampola omwezi ogw'ekiraavulaavu si gwe guli Valentines Muhumuza era gwe guno ze bampa ekimuli wentandikidde atulira ebintu bingi ebitambudde weekend waliwo akavidiyo Eddie Kenzo waliwo akavidiyo akaddemu ne kazuukuka weekend nga bamukyazaako ku shemu ku TV nekolebwa omukyala Friday Nakaziwe bagita mwasize mu mutya ku NTV na baali banywa n'agamba naye gwe olowooza Farida kankubuuze olowooza Rema omusajja yamufunanga leero enkera ne batandika okutuweereza kaadi z'embaga z'okwanjula nambuuza are you professional? I think you are professional, so be professional. Yakikola leero obadde weewaawo kyetwagala okubuuza abantu abangalako ne Kenzo bo babimanyaako omusajja kavidiyo kazimu ne kasituka buli n'akatambuza netugamba yadde yabyogera dda omusajja kyamulumadde kigiza omusajja baali bakola amaka weewaawo we tujja otandikira sijja byogera nze kani n'omukulu gwe naye kati netubaawo mukyala Rema Namakula ali eyo naye bulungi yakoze akayimba kafecce n'akola acoustic ya kafecce era n'akola n'olimba n'addamu ne gundi ne Chike ne bakola gundi kava ya kale katandikirawo era Vegas bwasiimye atokaleekanye ekintu banna musajja ono ogamba otya omukulu andi fit olambule botya Vegas ono gwe tuli naye ye mwami official bar oba mu luzumba kibatya mwami wa Evelyn Lagu kati Evelyn Lagu nawulidde gulonga agamba banna inazeewo ne tutulikomyewo toddemu n'olisuula ate weesigamanyi okulaga nti olina ssente why ogamba otya Vegas abatulaba mbadde ndudde n'obbalabako bannaye mugamba mutya mikwano gyaffe twasemba nasemba okuggyako okugundiyo eno celebrity truck mu covid oli ne kati baatutendongo bagiggula so ndi fine oli bulungi tambula biti eyo ndongo era tuyiriba ndongo nga bw'ogimanyi bivvulu ku bivvulu ebisaze ne bisala ebifunye ne bifuna yembeera omukyala agamba atya anti nga bwe nti bivvulu ku bivvulu naye muyimbisa kaalo ku kaalo abantu bamwagala nnyo ate okuyimba ennyo bw'atyo ayimbayo ennyimba bbiri nnyimba bbiri nga tugenda ewalala ennyimba bbiri sho mpitirivu nnyo zaalina abantu baagala nnyo Evelyn oyo nalabye eggulo n'adde ku tavaniyo nga ndaba omufuuwa kasene negamba omwami z'ofuuye era zagenda okuddamu akuleetere ambeera muwadde ate muwa buli kadde jasi nadde sizze namufuuwa nadde nja musiimuulako naye bw'akola ennyo aba yeetaaga okusiimuula nadde nze musiimuulako ku ntuuyo byebyo tugenderaawo naye omuntu bw'akulaba letayizawooza nti olina laavu Vegas nawe olina laavu Vegas olina laavu eri eyaddala eri ey'ekimmemmette mweshooti eyo why Vegas olina laavu
eri eyaddala ey'ekimmemmette ey'ekimmemmette laavu eyo nze agiina. bwotyo bwetunula ng'oli mulaavu. Ate nnyina bwe ntunula nga ndi mulaavu oyinza kubuuza Evelyn oyo kuba yammanyi nga ndi mulaavu bwe tugamba Evelyn lagu banna abatulaba bamumanyi ne bw'otacyogerako ekyalago bamumanyi bw'olaba Vegas aba Evelyn bw'olaba Evelyn aba Vegas gakaawo entalo zajja baawukanye bakoze batya mwali mwayawukana sitole ki ababeera awamu bayomba naye lwakuba ekyo kyalemerera muganda wange Kenzo ne Rema we bayomba ate ne baawukanira ddala naye mukyala bw'anyiiga ne muyomba noonya nsonga lwaki anyiiga lwaki ayomba lwaki alumiddwa bw'atyo so kati omu ku mmwe ababiri alina okufuuka ffala kati kyali wange ne munne bonna baali bakabi baagaana okufuuka baffala ate nze nefuuka ffala ne nga nno omukyala tasobya byebyo bo wanuupu ate twagenza okulaba ate mutano wa principal wiiki yonna namba ng'omuliro guli ku social media ngamba mwana bamugoba ku ssomero ng'atambuza gundi sere mbu yalina sere amutambuza ku ssomero ekyamugobeza ku ssomero kuba na sere na muddo ate batugamba ate ku ssomero alina basoma ebyokulonda ebyaki ale kyamazima bwe byowulira bituufu timwaba bamugoba okuba ne sere Solomon kati Solomon Kampala ye muvubuka akuze nga wakabi kuba kiriza gaana Solomon Kampala waki wakabi so kati bagezaako okulaba nga bakola kiba munafuya bo balowooza nti okukwata Solomon n'omugoba ku ssomero obeera omunafuya ne weerabira nti ate era omwongera maanyi kuba Solomon star abantu baliyo bagobebwa mu masomero tewali amanya ne Solomon yagobwa ne tumanya otegedde bulungi so sita ewabaawo ali mu kulwana naye nawe nga omanyi nti Kyagulanyi abasajja ayina enkwata gy'abakwata kati nabo bagezaako mufunza naye nga emabegakaawo baavayo ne batugamba bw'osanga omwana ng'ayina eddagala lwaki omugoba olw'okuba eddagala nga mwalitongoza mmwe mwennyini eddagala eddagala muleke gwe mubuuze kimu eddagala eryo liwonya ki olikozesa ddi munnyonnyole ku ngeri gye mwalitongoza okosa kigero ki singa baavudde ne batugamba twagobye Solomon Kampala yakubye munne ekyo kibeera kibi okkuba omulala kibi naye bw'ogamba wamukuta ayina eddagala omwana mubuuze eddagala limugjeeko limuterekere tayimu ye ey'okumira eddagala bw'etuuka muwe eddagala lye wangi muwe eddagala lye so kati temututeekamu ebyo bikimbu n'abo abasimaako abo nabo biki osinga okuwulira ku simaako eyo simaako abo nabo ate kati era maani musanga ne sere ddagala si sere ddagala omwana bw'aba anywa eddagala lye mumuleke kasita atalikozesa nnyo tuoze nti bino biri mu politics okulabika nti omwana ono bamutadde nnyo mu mawulire kulabisa taata we oba oyo politics bo bamanyi we balabisa Kampala babeera balabisizza President Kyagulanyi so of which bannayuganda kati tuli babuufu nnyo tolina kyojja kusiba ku muntu naffe tugenderawo nti kyekyo tolina bukakafu muli mu kutugamba kigwa kitya kati kiriwa omwana yazeeyo kusomera asoma tumaze omumulisa okulaga nti yatambula n'essere eddagala era nange eddagala eryo ntera oddigula ne nditwalira ku baana bange abateewaka ne banywa kuba eddagala erikola kinene nnyo mu mubiri ng'olinnyodde otya ndifumba mu mazzi nenywa amazzi ago kyayi oyo amazzi ga ssere eddagala kyagedde so kati akakasonga kanafu nnyo nnyo singa kyabadde kuwagagamero singa kati ebbugumu eri ku social media yoko singa mwokya wagagamero omwana tunonye engeri gye tuwolereza Solomon Kampala naffe kyatubuze naye katugendere awo ekiriwo kyekiriwo Solomon bamuleka asome bali mu mutaataaganya bamuleka asome ate simaaka ne bwogoba Solomon ajja kusoma ewalala
ne walala we bamugoba ajja ayinaku zino munnaye tekinologi yakula abantu basomera ne ku masimu badde okimanyi so kati eyo sayansi gwe bassaawo okutaataaganya omwana bamuleka asome kubanga omwana mugezi so bamuleka asome essomero limuritaining olwokuba mugezi ensonga gye baatuwadde nnafu bwe bamusanze alina eddagala mubuuze liwonyaki lirwalinywa limugjeeko limuterekere omuwe gwe bw'oba olaba libi gwe tunywa muleke anywa kasaaba nga tatawanya balala ng'anywedde eddagala lye nga limuwonyaki anti era eddagala eryo lirina okuba nga lirina kye liwonya kubanga baba kuvayo ne bagamba nti Solomoni twamusanze anywa sigala ekyo kibi tetumuwagira kunywa sigala kibi sigala mubi nnyo ne bwogano yabadde ate nga kyemmanyi sina bituufu just nga bw'omanyi nti balwana Kyagulanyi kati batandise kuyita mu ba Solomoni gye basomera things like that naye still era basigala be bakola ki be baswala naye nga bwe kibanga era Solomoni yabadde n'eddagala nga nzeeko ku ludda olulala nakyo kibi eddagala alirekengeeka alirekengeeka eddagala agenda asome kuba Solomoni oyo mu wiikisi 2 basobola omuwaamu olunaku nadda eka bw'aba azze eka anywa eddagala era si kirungi kunywera ddagala eryo mu baana nga tuvudde mubiri nze ng'omuzadde okitegedde bulungi eddagala linywerewa Solomoni mutabani wange eddagala lirekeeyo eka bw'oba ondaba olinywe ngozzeeyo olw'ensonga era kalikosa bano ab'essomero naye ng'olowooza kyali kituufu bw'otunulamu obulungi nga tuzze mu mazima olowooza kyali kituufu okuba lyali ddagala lyennyini lye bagamba yali serenga bwe bamwogera oba just waliwo ekikusika ekiri awo n'ekirala kisaategeera omwana bw'aba ayingira ku ssomero olunaku lwa lipootinga mukebera buli kyayingidde nakyo kijja kitya nti omwana yasooka n'asoma ate ne mulaba ng'alina eddagala abo bennyini bayinza n'odditeekamu mu keesi ye kubanga batugamba we bagendayo okulolokoolinga bakebera ne bagwa ku ddagala basobola oddipulantingawo naye nga bye bimu simaaka mujja kuwokya we muneerijja ku mwana oyo omuleke asome waliwo enkubuuliza singa abaddewo oli owagaggameyo omuliro gwe mwandibadde muwanda ne jjajja mu kyalo yanditegedde nti owagaggameyo naye kati wano mugira bwe mutewaayo ate abaana abo balaba kati olaba politics oyo ate tumusaamu nnyo baana ffe bw'oba owalana nga bino ebyaffe bye tulimu naye kati mwe ababeera eno bagiwe omuliro alafa ali yasamba mupiira kasamba omupiira mulungi nnyo nako oyogedde ku Kenzo oli mukwano gwa Kenzo eyo kyali wange oyo omala bbanga kikuva dda wange kuva dda mu sitamina oyo Kenzo wasira era bw'omulaba nga avuga embiize muleke yatoba nnyo ke kaseera yepankeko wano wenkubuuliza oyogedde ku Kenzo ne Rema batukise ne batuuka obutakkaanya buli omu n'agamba akwate kubo n'akwata erirye Kenzo sometime bamuhostingako ku show emu ku TV n'agamba presenter ndowooza bali boogera ku nsonga z'omukyala ngeri gye bayawukanamu kyajja kitya negamba presenter n'amugamba gwe bw'oba olaba Rema omwami yamufunanga leero ne bakola emukolo n'amutangaza bungi n'agamba nti yagenda okitegeera ng'olwedde ne mmaka mwennyini baali bagafudde gaabwe mu kino kyategeeza nti Rema yali amaze ebbanga ng'ali mu mukwano ne Kenzo naye ng'alina omusajja omulala why mwe mwamanyako mu bigambo agayita mu nkubu before bino bina nga tebina kubawo nga mwe abatambulanga ne Kenzo bamanyi Kenzo mwabimanyako ensonga ezo zaali zaayita mbadde saa nnyo okuzikozi saa nnyo zikomyawo olw'ensonga anyway twabimanyako kuba ne Kenzo naye yabimanyako naye nga bumanyi no Kenzo omusajja musirise ebiseera ebisinga ebintu abiraba n'asirika nga bw'omulaba nti kaana kambaata ebbanga lyali ddene oli yali musawo n'akwana kiraya nti we gwamanyidde ddala nti kiraya nti ayina omwami gwe bayita Musuuza so anyway byebyo nga we byali naye era nga bwe yakunnyonnyodde Kenzo teyamukwana leero enkya n'akuba kaadi baali baludde
Kenzo byagenda eyo gyakubira eyo endongoze emutuwaze simanya mali biki ono atabula eddagala ne ayagala okutabulira ewaka eddagala. Omusawo yatabula eddagala ewaka? Eddagala yalireeta alitabulira ewaka naye byebyo byebyo mukizuula luvannyuma nti omusawo we yatabula eddagala no wizo yagamba tabula eddagala. Tegedde ensonga ezo. Omukulu agenze kunoonya akasente Bulaaya aleete ssente omusawo osasulwe ate eddagala walireeta waka. Wakola bubi nnyo by the way wakola bubi nnyo era ekituufu wakola bubi naawe okimanyi naye mweyagale tetulina buzibu. Mulinga abakolima mu abatiimu Eddie Kenzo muliwa. Tetukolima tubadde ki kati omuntu ajja ewuwo n'akutwalira omukazi obeera oyagala omusabire emikisa. Omusawo oyo omutabuzi w'eddagala katumusabire. Musabira ki? Ekikolwa kibi naye katumusabire kyalimu naye kiwangaale musajja wattu. Akwate bulungi amateeka ge bamuwa. Akwate bulungi amateeka g'ayina afumbe bulungi. Uliriza omusawo kyenjagala njagala afumbe bulungi. Kuba omusawo katayaka ye yagenda mu bufumbo. Omusawo alabika ye yagenda mu bufumbo so afumbe bulungi nga tannagobwa mu ddya. Omusawo Dr. Hamza Sebunya yagenda mu bufumbo. Kati ekyo bannayuganda bonna abatula bakimanyi nti oli Rwema yawasa musajja we. Twali tunakujjana n'ongamba nti amateeka waliwo amateeka gamutwala ewaka eyo. Ekyamazima kiri nti ayina amateeka gamutwala ewaka. Amateeka galabika bagamuteera na ku firiigi. Ani gwatera amateeka ku firiigi? Tetukubyemu nnyo olowooza. Ani gwatera amateeka ku firiigi? Omu ku bo. Ani gwe nagambye yafumbirwa? Gwe ssebo wangamba gwe tulya walidde omugaati nga tujja wano walidde ekigaati. Ate omusawo alina omugaati gw'ayinza okuwaffe. Omusawo ali mu bufumbo bwe. Kati ani gwe baaterawo amateeka? Rwema oyo alabika amateeka yagassa ku firiigi. Buli lwaba afuluma ono ogundi ono omutabuzi w'eddagala asooka gasomako nti ku 12 nnyina okubeera wano ne nzigulira omukyala ng'akomawo. Wanyisebo? Ekituufu ekikola kye wakola kibi. Sebunya ekikola kye wakola kibi. Naye leeta amateeka ki agayinza okuba nga gamufuga ewaka bw'oba otunulanulamu? Ayinza n'obba tali ku WhatsApp. Omwami yamugamba essimu za WhatsApp ziteeka awo. Ekirala nja kudda mbabuulire. Genda kukola risaaki yange ku mateeka agali ku firiigi okwo. Olabula bikipapula ku firiigi. Akeera n'amugamba gwe ssebo enkya ngenda mu video ngenda muziyita mutya ngenda mu shoot. Ate olina okunzijukiza ku ssaawa 4 era gwe alina omukubako. Gwalina omukubira nti mami enkya ssaawa 4 wagambye shoot. Kyova olaba shoot zaabwe zinyuma nnyo. Omu ku bo yajjukiza munne naye balaavu nti mami wagambye ssaawa 4. Tewali laavu baagala kukakasa. Naye Kenzo gwe mukakaza Kenzo yayitawo dda. Ali mu birala naye nga tebimuluma. Anti bituuka ne bikuluma naye era ne we bikuluma bityo otuuka n'oguma. Kuba kati Rwema okudda ewa Kenzo tekikyakola mawulire gali awo. Okakasa? Nga tulaba tekikole mawulire. Ate yagala ale tukomewo wano nga tugamba ate era owa booda abadde ale baagala nnyo abatulaba. Nti owa booda? Rwema mwangu nnyo bw'atyo. Owa booda abadde aleeta enva akoze atya? Azireese ne zituuka era ziyidde. Okisanga wano owa booda abadde aleeta enva azireese ne zituuka era ziyidde. Mwami zuukuka olya emmere byebyo naye nga abatulaba. Omwami oyo Sebunya yakola ejjoogo naye leeta ne tukimanya nti si jjoogo naye alabika yawasibwa buwasibwa. So tolumbyemu awo. Ate kati mulumba kye yakola kirungi ye bw'atuulamu awo n'akiraba. Teko omukyala.
How does it feel nga bakuggyeko omukyala? Omukyala we bamutwala nga omutwalira eyo nga tojja mu maka gange, that's fine. Yeah man. Naye bw'oba ng'otuuka ku level emanya nti omanyi kati Kenzo Star bw'aba ali Mali omulaba ku ssimu kubeera apositinga naga kati nnyingidde Mali. Kati ate gwe ngo kibi. Wapositinga nti nnyingidde Mali ng'oli agamba nnyingidde kibi. Ali Mali. Kibi. Era njagala oveeyo by the way weetondere Kenzo n'abawagizi be. Ojja kubeera mu bufumbo bulungi bw'onaavaayo n'okikola. Naye bw'onaaba tokikoze abantu baakukyawa. Olina okumwetondera olw'ekyo kye wakola. Owaaye nga tuvuddeyo eyo omuyimbi aliko mu Big Talent, Big Eye yakubye akayimba n'agamba nti nsaba obucupa bukomeeyo. Kano akayimba naye nawulidde ng'eyayozezza. Tandikira awo. Yabadde asaba bukole buti obucupa bukomeeyo. bwe baali babutandika ye yabasaba. Nobiri bibiri. Tosobola kusaba b'otaasaba nga babutandika. Gwe kola waaka, kola music, abantu bajja kuleka oyimbe. Babebe kulu bayimba. Bakamiliyoni bayimba. Nga tebabakuba bucupa. Kitegeeza alina okuimprovinga, alina okuyimba. Nnyina ne we nalabye recently King Michael ng'ayimba nga tebamukuba bucupa. So kitegeeza abamukuba either abamukuba bali mu kumuyiikiriza ng'omuntu baafuna Big Eye waabwe bakuba oba nga yeyeeterayo abamukuba kati ng'alina omuzannyo gwe gwategekawo. Kuba nawulidde alina festival kati manye ebyo ebivulu ebinene ng'ebyo kati obeera olina okubeera nga obuzannyo bungi nnyo. So bwe kiba nga kituufu bakukuba naye tojja kuvaayo oyimbe buyimbi nti bukomeeyo nga si ggwe wabayitira. Waluwuliddeko? Tuni ye njiwulira. Y'amaanyi. Bulayimu tuni badde nsuubira teyandiyimbye bucupa kukoma. Yandigenze mu studio n'akuba ndongo y'akabi. Yakubye bucupa kukoma naye adde message abaddemu eringa egamba nti obucupa bukome. Yankwasizza ennaku. Vidiyo yankwasizza ennaku naye tetulina kyakikolera. Bagambye nti Odi ate yayozezza muwozi. Yayozezza mwani. Omanyi DJ Frank J. Unayimba mubongereyo. Kana akayimba kama batuwagira. Kakati kitegeeza mugezi olw'ensonga music yenna gwe tukola tuwoza muwoze twamusa alayika yeefiira musajja wa twawummula emirembe. Abaana abalinaga nti wakiwambise. Abaana abo nabo batutama nnyo olumu. Lwaki bo tebabiyimba? So kakati yayozezzaamu bulungi. Ate era music gwe tukola wano wakuwoza eŋŋana tuwoza buwoza naye lwakuba ezimu zivaayo nga time egenze nti yayoza luli bagenda e South Africa ne bagenda we batyo kadongo kamu omukadde naye nga Big Eye abamukuba obucupa omusaasire mumuleke yagenda ku side enkyamu naye alabika yali anoonya mugaati gw'abaana be. Kati balekerawo. Sijja kubaga balekerawo kuba sinze yabatuma omukuba. Agende mu studio ayimbe music omulungi bajja kumuvaako. Ate nze nsuubira tebamuliiko na nnyo. Bucupa bwe nalaba bwasembayo bwali buna. Bwali buna. Abamukuba ne ya dispenser ne gye bateeka kafiri. Bwali buna. Ani yabukasuka? Bantu be talina ttiimu. Yeekuba Big Eye ali mu kwekuba bucupa. Alabika ayagala kuddayo ewa Sale oba mu State House bamuweeyoko ku ssente. Naye we mubanga bambi mumulaba. Bambi temumukkiriza kukola kintu ekyo muyite mumwokyeyokko mumuwe ku ssente. Mmwe mwamwokyesa. Yamala okwokyebwa kuba kati nze Big Eye kyali wange. Nze ne mutegesi wa bivvulu. Tasobola kumuyita mussa ku show. Kyegedde. Abeera ajja kukyankalanya show. Bw'ate bucupa biki. Kamiliyoni akubye? Mukuwe oyogere naye. Gambe tuli mu interview. Ndine Vegas omugole eggulo yagabye ssente. Vegas. Nawe omukyala eggulo ng'agamba bannaye nze nazzeewo kati ne tutu lyakumyewo. Toli suule. Ne bina ayina anyeenya. Yagaye ne tutu lyazzeewo toli suule mu nnaku bbiri.
ate bakugenze nsula amatutu. Baby mumuleke yeetege. Baby mumuleke yeetege. Naye sente ze bamufuuye oba nawe wakoze kabigayiko gayina mwinayo ttiimu yammwe ejja ne kasuka obucupa. Evelyn ebbanga lyamaze nga mulwadde abantu babadde bamuwa ssente. So kati we bamulabako ku stage bamuwa olw'ensonga omuntu gwe bajjanjaba azze okubayimbira. Ate esho gye twabaddeko yadde naye abwereere. Lwaki baateeka kawashi ne batajja? Kawashi bajja engeri gye yali gundi twali mu lockdown eri yennyini nnyini so abantu tobanenya. Talina kyakulya ate sente azirinnyeemu ajje ku kawashi. Naye abamu basindika ssente ku masimu ga Evelyn. Masimu goe? Aga Evelyn. Gwe nga manager wo kyagwa kitya? Ekiriwa omukazi yagenda e Bulaaya n'ajjanjabibwa era kati omulaba bw'afa. Agenda ova e Bulaaya ng'agamba ate ebyamutwala Bulaaya byagaana. Ate n'aba ng'afaanana bw'ati we yagendera bw'afaanana kati. Kitegeeza mwali mukyatusolooza busolooza bye baali bamujjanjaba. Lwaki tetuvuddeeyo keeyo? Even mukwano gwange era mwagalira nnyo ddala naye betuuse ku nsonga z'akasente Vegas n'agamba nti lwaki tuvuddeeyo eyo mu kasente ako. Vegas weekend wetambulidde mawuli ekiguufu ndibadde nakwo eyo manyi mwe mutambuza eyo ennaku zino mutambula ne mugira bwe muti mwe munoonya ssente kuva bibate ebivula embeera yetambula eti okujja ku wanti bw'osolooza ne kamiliyoni. Embeera ate ng'oggyeko kamiliyoni nyina olunaku lw'ejjo nasayinize n'omuyimbi omulala bamuyita Rickman eyakuyimbira ebbanga. Vegas yasayiniza omuyimbi bamuyita Rickman bawashira Gashumba naye Vegas ayisagala tuve emintu by'okubalaata naye yo postinze n'ogamba thank God nsayinize Rickman tuli mu kamera bw'olimba ajja kunoonya. Ebiseera ebisinga kati era abantu bankubidde nnyo amasimu ng'otuuse ku buwanguzi. No, bankubidde nnyo amasimu nga baŋŋamba Kongs bro naye baga no mulina okukubira Rickman mu congratulating okuba nti ali under Vegas kuba nze olwaleero sikyanoonya abayimbi benkola nabo bamanyi. Nyina Saha, nyina Palaso, nyina Kamiliyoni. No, nyina Palaso, nyina Saha, nyina Kamiliyoni. Okubanga ngasseeko kyali wange Rickman. Kamiliyoni ali under Vegas Promotions. Ndi omu ku bamaneja be. Alina abamaneja ameka? 7. Gw'oli wakumeka? Wakusatu. Wakusatu abakola mulimu kyoleetanga tto. Ffenna tuba bamaneja naye lwakuba gwe tonnalaba ku bayimbi. Abayimbi va mu bino bye mubeeramu eyo ne Stacia mbw aba ne manager omu. Yaliwa star nga Kamiliyoni alina n'okubeera ne bamaneja nga 25. Ng'omanaginga ki? Buli omu amanaginga kooti gyayambala olyo? Muyimbi tumanaginga muyimbi era bw'aba ayambadde bubi omugana edda kyo kirabisa. N'okubira divorce n'omugamba oyo akwambaza lwaki tatuwaayo akagatto. Nyina sho omuyimbi agenda. Mu Vegas Promotions tulinamu ani? Mbayimbi tulinamu. Manrique ow'ebbanga wali wanika. Wamusayinize mbiwandiiko oba mwasanze mu lukuuno ga nti okumanejinga? Naye Kamiliyoni akuba. Naye kansooke mmalirize ggwe nja mugambaddeko ne divorce. Mugambaddeko ne divorce. Kamiliyoni akubye. Njimutinze. Eyo yakuba. Ogenda mugamba otya? Baddeko ne divorce ku interview mungangezaako mugamba. Okumunnyonnyola nga bwe wasayinize Rickman bwe bw'okyogera mu bantu nti nasayinize Rickman owulira otya? Of course kimpa essanyu okuba nti kubanga Rickman abadde asira. Alwanye n'endongo nze nga mulaba kuba Rickman simulabye leero ndudde nga mulaba kuva nga akyasamba omupiira nange nagukubako just pressure yansukkako ne nnondako kimu. Nayimbako nasambako omupiira uliriza nayimbako nasambako omupiira nenkola ki naye bwe namala nensalawo nennonda kimu ne ngamba Vegas endongo gitegeke butegesi okuyimba tojja kukusobola nenesonyiwa okuyimba nenesonyiwa omupiira nenconcentrating goto no signing ow'ebbango. Lwaki kikusesa nnyo? Anti nze omuyimbi tagenda kukola
anti saagala ensonga zino tozitwala nga za kubalaata. Nyina omuyimbi abantu batulaba. Okusookera ddala Rickman njagala kumujja kololo gy'abadde akolera teriyo ssente. Njagala kumuzza mu bantu abamuwagira mu kyalo Nakaseke, Mityana, Masaka era kukuba kikutiya butereevu kuba ekololo gy'abadde of course abadde wa kabi ndongo eriko edikenzo naye wambukidde Lwandongo oba kati kyogamba eriko n'edikenzo yesinga forever ya kamiliyoni. Atacyakuba yakubanga lulinga alina manager omu mutima negala alina manager 7 mwe mujja ne mukuba ate tukuba tumugamba kibi tumugamba nti kibi manager mutima ali takola kimala amutya tekati osobola okugamba omuntu gwotya mutima yali mumpi nnyo nga no amutya kamiliyoni atiika ne ekyo kye twagala okumugjamu ekyo twazze kukimugjamu nti kamiliyoni waba akoze ekikyamu mubuulire nti kino kibi. Rickman ali ku board mwasayiniza bani Vegas yasayiniza Rickman butereevu era very soon now nja kukuyita obeeyo ku press conference nga wali nga wendi naye ngeri time gyeri eyendo nga bali wamu n'omukyala we nze nasayininze Rickman ebya famire ye sibimanyi omukyala we yalaba omusajja w'eriiso olumu okuva e Nigeria n'agamba nze nfana ono wiisa erimu kapiteni Lugadi ye Lugadi yani kakati Rickman eyo star saa nnyo twogere ku abo bavubuka balina luyimba lumu abo abajja abo abatutawaanya ne Rickman yani alina amaanyi of course Rickman kuba Rickman bw'abanga yakuba ebbango n'abanga alinawo naaki n'abanga alina luno tunyumirwe alina oluyimba lumu lwero bamuluyita lutya lwe lwamuleeta yajja nga abantu tebamanyi bamuyitaani naye ng'oluyimba balumanyi kweganga wakutunda nnyo era yasazisa nnyo abasajja abo ssente zaabwe ekivulu kyagaana egundi emulungu eyo ku ddungu kyagaana naye baŋŋamba eyo weyaddayo yafunayoko ku bantu alina osooka n'ayimba alyoka ajje nti Rickman asinga Ruga amaanyi mu nsi yonna amusinga wano ewaka esi mu nsi yonna oli yava eri n'amukubira wano anti era yamukubye eki ate kivulu ekyotegeka Rickman ne bajjanga baali beesunga Ruga baani abaali beesunga Ruga walabayo abantu bameka mu show ya Ruga noono omuvubuka eyabadde ku Serena yamusinze abantu kike kuba show yaki yaseringa out tokimanyi ekyo kale tuli badde ne mukulu Vegas promoter musajja ono bw'oba ng'oli mu nsi z'ebweru ng'oyagala kujja wano Uganda omuntu yenna nga wayagala dda Rickman ng'oyagala okumutegeka oba oyina mukolo oba oyina kibannaye Rickman muyimbi wammwe noonya Vegas Rickman ajja kuba omutuuseeko bw'abanga Rickman yalya ssente n'atayimba nazo genda zisasula era noonya Vegas nja noonya wembitetenkanya nja kunoonya nkuddizeeyokko naye nga tugenderawo ebirala byonna ate wennabyogera ate nazzaako nze nkuwadde oyogere olunaku lano tutambudde ne muwala mulenza bamweta Vegas promoter mu kibuga Kampala bw'obanga oli mu nsi z'ebweru okomawo Uganda ng'oli musama oyagala kugula kamotoka akasookerwasookerwako awo oba n'empya omusajja ono aba n'emmotoka ze batunda mpozi bagiyita batya bondi yamwe bagiyita Palu Motors tulina emmotoka empya n'enkadde sente zonna z'olina nkuwa emmotoka kasita oba nga naawe tozze kuvuma buvuma emitwalo 5 nedda bajja kukubba kamiliyoni akyakuba essimu naye nga tutambudde n'omukulu Vegas promoter bye twogeddemu gwe kikwatako tonyiiga just tuba mu lwali tuba tunyumyamu kubanga twogedde kati kwoli omusajja yafumbirwa ate tujja kwogerako bulungi nti sebo webale kubba mukazi wa munno tujja kujja tunyumyemu nga bwe twagala kubanga sigwe watugee tujje tutuule wano ensonga za Ukraine zituuseewa Ukraine mpagira nange Ukraine ndi tiimu Ukraine kubanga nze Vegas ne bwe nsanga nkoko bbiri nga zirwana mbako ni side so Ukraine
tetupowa yadde omusajja akaluba mulemereko okulemerera twonoone kibagambe mu luzungu okulemerera tukole ki mu luzungu kibagambe mu luzungu ekikulu divorce mugana ne muveeyo wamwe mu byalo gye mwava ne mulowooza nti okwogera oluzungu kwe kumanya ebigenda mu maaso bali aba Ukraine bamanyi luzungu naye nze kye nalabye president of Ukraine naye nze kati ate alaba ddigundiyo ngenda kumutwitingira kakati tosobola kyo tukikyogere mu luzungu ngenda kumutwitingira mbadde nyina kyenjawesaawo ekirala bannayuganda tukole tuve mu kukola ki naddala baganda bange ababodaboda bannange eyo emboozi mulabika yemu abagimanyi buli muntu gw'oweeka oli mumunyumiza bintu bya kisiru busimanya Ukraine eri mambuka ga Afirika ababoda mutulekeemu ababoda bagamba batya waliwo omwami eyantutteko ejjo jamu yadde muyitirivu nga nyina ku redio yemu kwe ŋŋenda naye olwatudde ati nyina ebizibu byange atandika kunnyumiza tinaye obusajja obwo bu Ukraine obuli mambuka ga Afirika balwanira ki ne Russia ne ŋŋamba omusajja ono ampeesa oba mbega ne mugakola ekintu kimu simanyi byabufuzi ntwala gye ndaga naye ng'agenda kugamba abasajja nga balwana nnyo kati kyenjagala olaga baganda nga ababoda tukole tuve kuba kati obasanga emboozi yonna be bagiyina eyo olutalo tanka ziri mmeka misairo zakagenda mmeka bamanyi naddi ki ekiddako kati ate twafunye obuzibu nti tetulina nnyo mawulire kati amawulire agamu e Uganda emitwe emikulu bassaako tanka ekyo mugenda kikola paka ddi tulaga amawulire agalimu amakulu bateekako tanka gy'emitwe emikulu kitinta naye nga tekinnatinta eri Ukraine mutabani wa Russia be bamanyi akazannyo ke balimu so kati covid yakavaawo maybe batuleetera covid abo bennyini kati balaba covid agenze baddamu okutusikaira batujje ku mulamu ogw'okunoonya ssente tubeere ku Ukraine bambi tebagikuba mwekube fete mutu bekubo babe nze ndi wa Ukraine kutadde wente wentambule ne mwana mulenzi Vegas nkutegeeza nti muganda wange ye agambye nti ye awagira Ukraine nze sina gwe mpagira balwana ebyabwe naye yekigwera ffenna tukosebwa mwana mulenzi Lukirabashiiza Davis muhumuza ku kamera kwa kwenza yali ku kamera kikwasaganyiza bulungi nnyo kuva musozi Kabale n'okuyadaladala paka eri Katuna ku boda oshegedde javira ddala omusajja abumonde nnyo yakikwasa nnyo tunaku lwaleero kusebiti track otambudde mpola mpola tujja tukusako ebintu ebisinga ebyenjawulo mawulire agana bagatambudde mu wiiki agana tambudde mu mwezi agana mu mwaka tutambula mpola mpola bwera kutuwagira mutuwagire ddala musubscribing twakumenya n'amaanyi nnyo tugenda mutukiba mpola mpola nze divosh matovu olwakatonda n'ensi yange kale mbasiibulidde wano Lukirabashiiza Lukirabona Kakwenza Muhumuza Davis yabadde ku kamera mbere bulungi mweraba.